3 teyetonda tatukiriza ndagaano kati abamu kuba nene ku mutenda gwensi omugamba nti vaayo weetonde kati bamutayaddewo platform okwetonda nga bamuwadde n'ebintu by'alina okukola naye ye nga ye Nyandwe tasobola bikola lwaki? 1 ekisookera ddala Nyandwe Yosoferi aswala nnyo okugenda ku bigere bye mbu yeetondera abantu tasobola kikola wabula kye yakoze kwe kujja n'ekiwandiiko ekyo akisome busomi naye nga tataddeeko bikolwa ebyadde bimugambiddwa okukolebwa. Mwenna amanyi history w'abadictators mu nsi yonna abalipentinze ne babasonyiwa bagenda okujja okukola ekikolwa ky'okwetonda ng'olredde bamaze okuba nti ebimu ku bibadde bigenda bavunaanyisa n'okubakyayisa babyetondedde era bikoze public ebirabye oba bivuddemu. Nyandwe tannabaako kintu kyonna kiyakoze wano. Tosobola kungamba nti ojja okwetonda wetondera Abaganda nga mutabani wo akyaga abantu bagenda basomesa Olunyankole, mutabani wo akyawamba, Salimu Sale akyateeka abantu mbima n'abafuula ennyama bakyatta, oli mu kubba bululu, oli mu kunalifyinga abakulembeze baliyo, Abaganda bennyini obatta, Ssaabasajja Kabaka ali mu lusuubo, buli omu omukozi kyeyagala okukola abantu babagoba ku mataka. Kati ye kyeyakoze mu sisitimu yeere eya appliedness kanzijja nkisome nina enkwezengezange ezijja kifuula legit. Kanzijja nkisome nina enkwezengezange zigenda kifuula legit zikipuushinge. Kwe kujja asome ekipapula ekyo naye nga yabadde takimiininga yadde takimiininga yasomye busome kintu naye nga ebikola bibadde mu instructings okukola tasobola bikola. Museveni ndi wano okutegeeza teri muntu asobola kusonyiwa mu Uganda. No one can forgive you. No one can forgive you. Yourself, your wife, your children, your grandchildren, including your family, entire family. No one will forgive you. As I've mentioned in the beginning that Baganda, we are like the food known as Mogoyo, which is a mix of sweet potato and beans. So no one can forgive you. Tetusobola kusonyiwa ku bikolwa by'okyatukola n'ebyotukola. Ate si ffe Baganda bokka. Abakaramoja as well, mu Northern Uganda as well, mu West as well, buli muntu yenna akulinako ekko. Tolina ngeri gy'ogenda kuwonyaamu famire n'abaana bo. The only first phase joyina okukola nga nti nze ne family yange tusoose tuzzeeko ebbali Bannayuganda musooke mudde mu ntebe yammwe, then I can talk. Naye ng'okyatudde mu ntebe ojja n'osoma ebipapula eby'ekisiru kitegeeza nti gwe kennyini weebuzaabuza ng'afukaana aba teryasobola kukusonyiwa. N'omulambo gwo teguliziikibwa mu Buganda, kino nkikugamba. N'ettaka ly'ogamba lwaki toliweegulira tolisobola ddibeerako, ekyo nakyo tukikugamba kubanga olina okuddizibwa ewammwe. Olaba n'emmentawo Nyerere yeetonda ku bikolwa bye yakola n'abyogera, kati gw'ogamba otya mu weetonda ng'osomye ekipapula ng'okudaalira Abaganda. Moreover osomye ekipapula kitunuddemu totunuddemu eye contacts z'abantu bw'adressinga. You just reading a statement. Tekivuddemu mutima gwo. When someone is repenting or request for forgiveness, he usually look into people's eye contact. Abantu bategera kichu ne body language, but you and your wife mutunde kutwapula mu kisoma oli ataddeko galubindi bwati nawe otaddeko amaaso ne n'abawandikidde nabo badde advice bali bati nolowooza nti abantu bategera basiru. One, history doesn't favor you. During the 80s, there are so many ways which were created by the former past leaders to create peace in Uganda. Meetings were held in different East African countries. Which meetings you attended? But during the meetings, people are discussing peace means for you are instructing your fighters to continue fighting.
So the same Museveni who doesn't change. Now he came out that he's apologized to Ugandans, mostly Baganda and other tribes in Uganda. But he didn't confess. He's not willing to leave power. He's still kidnapping people, torturing them, stealing the government's funds and doing whatever he wants to do. So what kind of apology is that? Na ye fetukimenti ba agent we bagenda kuvaayo okotali koga nti fetukiriza apologies echo kichamu. Encha yegenda okuba topic of discussion mu open roof. Buli muntu goba akola ekikolobero ogenda kyogera. Bakikola ku mwana wo mukazi wo kwani takali obatali bakola encha ngenda ba open okustegeeza omusajjo nti apology tujagala. Kati wenjagala bategeze ekigambo kino mutegere nti ba agent bagenda kukola ekintu ekyo. Njagala ulize bulungi nnyo ono yomu kuba agent be ayogedde ekigambo ekyo. Yali roddawa. All right. Ono yempuuga de mapuuga. Njagala ulize statement yakoze temugenda njagala ulize statement nti ye nga ye n'Abaganda bandirize ekiteeso kye kyo kinjagala osoko wulire. No wulira. Bano ba agent be wulira. Ompulidde bulungi nnyo. Nkugabe bano ba agency be bagenda kujja balegitimizinge apology ya Museveni. Saagala ogobere ebigawo byayongeddeko yaga nti ye family ye nenge ya n'Obuganda nge yalikola omukulembeze mu Buganda ow'ekitiibwa ensonga ya Museveni bajjaniriza. Nza mutegeera kansoke nkaddemu kawule bulungi nnyo. Olwo otegere bana basajja enkwezenge ziri mu nsi wulira. The moment you accept nti ojandiza, additional statement is what is meaning. The first statement that you accept his apology, the additional statement doesn't make any kind of sense. So, sagala more statement is ayongeddeko. The moment you accept that you accept Museveni's apology, any other additional statement, that is nonsense. You accept it because we know oli agent we. Zamutegedde bulungi nnyo ekyo mukitegedde bulungi nnyo nakyo mukitegedde. Kati awusagala baluisaawo. 1. Museveni gwenjogerako ebikola byali mu kukola essaawa zino. Kambazeeyoko katono. Muli omusajja gwe tudiringa naye mu 1996 nga yakajja. Ebintu ebyamutwala mu nsiko okulwanisa banne be yatta n'atugumbula byali mu wulira. Museveni yali alayira ng'emirambo gy'abantu mu bitundu ebimu babuuka mibuuke kubanga olutalo lwali lwakaggwa ate nga tewannabeerawo nteekateeka ya kugiggyawo. Wadde okutya kwali kungi, Bannayuganda baabuuka emirambo okujaguza okulayira kwa Museveni, naye ebyafaayo biraga nti essanyu eryo lyali liva ku bulumi obw'emyaka egiwera Bannayuganda bwe bali balina, gamba ng'obukambwe bw'ab'ebyokwerinda, omwali okuwamba abantu okwekyoyononere, okusibibwa mu makomera nga teri kuwozesebwa oba obwenkanya, amagye okubba ebintu by'abantu nga teri akuba ku nsolobotto, obusosoze mu mawanga bwali bungi, obwannakyemalira, saako ebikolwa ebirala ebityoboola eddembe ly'obuntu.
Museveni wadde bangi bamutegera yesoze ensiko z'eruweero yali amaze ebbanga mu byobufuzi bya Uganda ne Tanzania okuviira ddala ng'akyali muyizi ku ssettendekero wa University of Dar es Salaam e Tanzania gye yasomera ebyafaayo n'ebyobufuzi. Eno Museveni yatandikawo ekisinde kya University Students African Revolutionary Front USAF n'oluvannyuma abayizi bano ne beeyunga ku Frelimo Museveni gye yafunira okutendekebwa okw'amagye. Wakati wa 1971 ne 1973 Museveni ne banne bagonjawo akabinja akagambibwa okubaako ekiyekera akayitibwa Front for National Salvation oba FRONASA ng'ali e Tanzania. Museveni ng'ali wamu ne Julius Nyerere anokolwayo mu lutalo olwayambako Obote okuggyako Amin. Ate mu 1980 Museveni yakomawo mu Uganda n'asiisira mu bukiikaddyo bw'eggwanga olwo nno kwe kutandikawo ekisinde kye yatuuma Movement for the Struggle for Political Rights so nga ate abalala baali bakiyita the Popular Resistance Army. Ezimu ku nsonga ezaali ku mwanjo kwali kubba bululu. Omukutu gw'ebyafaayo gwa Wikipedia gulaga nti ekibinja kya Popular Resistance Army kyakwatagana n'ekibinja kya Yusuf Lule ekya Uganda Freedom Fighters ne bagunjawo National Resistance Army eggye lyalwana olutalo okutuusa we baawangula ne lyeyubula okufuuka ekibiina ekya National Resistance Movement. The National Resistance Movement, I think, is a clear-headed movement with clear objectives and with good membership. Nkakudiremu akawulire before nga sinakaddamu kazanya mpuliriza bulungi nnyo. Andrew Mwenda, Romushana, Basajja Biwempe, Mohoz Kanyerugaba, Chris Busiru, wanadmwanisa Chris Magezi ne Chris Busiru, Semwai Eso ne Polisi Sako, Kijambia Christopher Damolina.